kabi kintu ki kyemusuubira okuleka mu Uganda nga mugamba nti nnyegera kubanga ligase okugamba nti Bazira Tony ne SUNNA kyekino ekintu kye baateekawo kubanga kiringa ekijjukizo ekimu ku byo byebyokuba nti kati olwaleero TVs ne radios zigezaako okukola ebintu byaffe. For that we are so much proud nti si bya bulijjo nnyo, and by the way ebintu byaffe byajja bijeregebwa in a way nti abantu baali tebategeera kikigenda mu maaso ne bagenda okulaba nga bifunye attention ate neetali yawano kanini mu nsi yonna. Kakati ne bagenda nga babibuukira era programs za TV mulabana ozitwistinga bakyusakyusa amanya ne batoogera binyanyanyanya ne radios naye nga bakimanya ekiyaddala nti bali kuffe mu ngato zaffe mwe batambulira. On top of that tugezezaako n'okutraininga abaana abalala. Abaana tuba traininze in a way nti tulina abantu bangi nnyo olwaleero agyeko ettaala ng'ettaka lwaki ogigyeko kisajja kyaffe kiikyo nakiyase tubadde tuli kuki nti nze nsimbuka kasitamba anjogera nenyimire. Tugezezzaako okuzimba abaana nga tuyita mu kubasomesa ebyaddala then n'okuba mentalinga wano mu bulamu mu day to day life eya media n'emirimu nga bwe gitambula mu ngeri ez'enjawulo. So nze mpulira ndowooza nti ebbanga litwakamalawo n'abantu engeri gye baatupasivingamu at the beginning, we've tried our best okulaba nga nti ne bwe tuba tukusazeewo enkya tunnyuke tulina abantu abasobola okutuddira mbigere kuba weebali ne bwe tuba tusazeewo kwogera ano mannya nti gundi ne gundi ne gundi muyinza n'okumaliza nga abamu mukola nabo nga temukimanyi nga ffe tuba mentalinze owaye nga tumaliriza because time egenda bagoba mubakati omuyinza abalungi baffe abatwagala ennyo bwe mutyo mwebale nnyo mwebali eddala. Nze mmanyi nti no muyina ensonga yammwe lwaki mutwagala, muba n'ensonga lwaki mukola ki, lwaki mutwagala. Mu byo nze mmanyi tekisookera ddala twategeera kye mwagala era ne tukipakeginga bulungi naffe ng'abantu ne tujja ne tweyisa bulungi kuba ku ffe ffenna tewali muntu gw'ogamba mbuna ayina amalala yefuulidde vumbi ku bafaani obuzibu bwe buva muntu kumusitula aye n'agenda afuukira ekizibu abantu abamukoze eki abamusitudde. Ffe tulibeera balungi eri mmwe, tuligenda mu maaso bayiyizanga ebintu ebyakabi buli kaseera ebipya mpaka nammwe yatubeebaza wagizi wammwe mwebali eddala. Tumaliriza mwawandiika akatabo akaboogerako wase temujja n'akatabo kammwe mukikulu engeri abantu gye babeera nga era bazze wano bungi ne mubanga mumaketinga akatabo kammwe. Kakati ebintu byaffe ebiri bwe biti enkola gye tubikolamu nsobola okuzzayo kati n'emabega nti olaba tutera okufulumya ennyimba, tutera okukola ennyimba mmanyi mukimanyi mulimu olw'okuz'amaanyi mu ggwanga buno zinnabadda era obwedda tujja kukubawo nga abantu bajja nabadda bannange nabadda naye nabadda tetulina radio nolanje netulutwala olimba ne bali mutukubireko oba tulufiireko nitukole vidiyo oba olwayo tulupafominge mutuluyimbe mutulabe. So nti ebintu byaffe tulina engeri gye tubikolamu nga situbikoze bifira kubanga akatabo ako tetwakakola in a business perspective nti tukakoze for commercial purposes. Twakakola era waliwo abakalina naye n'abatanakafuna tulina tufunye obudde lulikafuna naye era twaze kukuba disiko si lwakusoma bitabo nk'ettambizinga Simba akagere sabonga temukusekenyiza ngasa tubyakuyambeko yenabo yamuyita akuyebe kukola zibeera nyangu nnyo singa ovaayo n'ogamba ogenda zikwasaganya bwomu tubeebaza bannanga batukwatiddeko. Si bwe bityo ebyali mu kusooka kyabanga kizibu nnyo okunnyonnyola omuntu omugambe nti sponsoring enteekateeka yange olw'ensonga baatubuuzanga mukola biki naye mwe mufuna abantu naye olunaku olwaleero oba tonnaba nakutuuka wa muntu nga ye yakubidde ddasimu nti owange nga temunnajja tweyanziza basponsors baffe mwebali eddala. Waliwo mikwano gyaffe abasabula kyakunywa sabula fermented alcoholic drink batukoze obulungi obutagambika be bakulembeddemu basponsors bonna ku mulundi guno era mwebale nnyo mwebali eddala. Tulina mikwano gyaffe aba Sky Pins Tours and Travel abo nno batwala abantu lweru bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tulina mikwano gyaffe abiva organic mwebali eddala. Tulina mikwano gyaffe aba Sams mwebali eddala.
tulina mikwano gyaffe Info Trust mwebali eddala, tulina mikwano gyaffe Simba Automotives abatuwadde pikipiki gyetugenda okugabira abantu era weeri mwebale nnyo mwebalire eddala. Tulina mikwano gyaffe aba Code Base Entertainment era weebali balina n'abayimbi baabwe era abazze ne baperforming olwaleero bannange mwebale. Stream Live Avenue yetukoledde ku nteekateeka y'ebifaananyi byonna ebadde ku TV obulango obutambula ku social media n'ebirala bannange mwebale nnyo mwebalire eddala. Temujjangaoko tulina munywanyi waffe atuyambako mu kuteekateeka ebintu bino bamuyita Mugaga Promotions. Omuvubuka oyo w'amaanyi mulaba bintu bino kutambula bulungi enteekateeka bambi aziyimiriramu nnyo okulaba nti no buli kimu kibaawo abantu bayingira ababoda ne baddayo nga tewali piki y'abandi gye babbye era ffe tetubaako na musango gwa kubuzaawo piki yonna nti oba piki bagibidde mu kivulu ky'abasuuna beeni nedda bannange mwebale nnyo mwebali eddala. Sibyebyo mugende twogereko nnyo. Alright, abakulu mutulamusiza Amina kyakabi naffe kyekiriwo embere neeno kakutano abantu wegamba bayiganga mazzi bajja manyi kike mukozesezza ekyabantu okujja tekikyasaana nakubeera mu bibuuzo byetubuuzibwa kuba kati ekyo kyo kiri it is an obvious case. Ensonga lwaki tukubuuziza nti abaana badda mu masomero ebivulo ebimu bifunya abantu naye abantu bamusolesole naye bwe tulaba nti buli kivulu kyemutegeka e Kampala wano nebiba ebitundu nga birinanye Kampala munnange bikwatayo ate abantu ne bajja ne babooga abamu ne mukuba n'emigo ne badda ewaka. kisa kya Katonda kubanga abantu baffe abo ekivulu okufuna oba obutafuna nebyotimbye ensonga nkulu nabyo eba nsonga nkulu so kyoteekateekedde abantu okubawa nakyo kibeera kikulu waka kati ffe enteekateeka zaffe zino toyinawo ogenda kuddamu bisanga walala kati osobola okwesanga mbuno waliyo omuyimbi gundi n'omuyimbi gundi negundi naye kati Sunna Bay ne MBAZIIRA Tonny mu Uganda tuli aba kiba kiwedde babiri kati bw'otulaba wano oba olina kuddamu kutulaba walala togenda gamba nti nno olwaleero abakola nti Sunna Bay avudde wano waliyo abakola nga ye abalala abagenda okuddawo enkera tuliwo ffe kati oba olaba nti buli chance abantu we bagifunidde okujja mu bagyeyambisa mu bulungi ne bajja mu bungi era mu bikulu byammwe tulaba nti temubeera bayimbi temulanga muyimbi yenna lwaki temulanga muyimbi ate ne musigala nga mufuna abantu kakodyo kike mukozesa twayagala nnyo okukola ebitali bya bulijjo olw'ensonga nti mu Uganda ffeka ba media personalities ffeka kino kikwate bulungi ffeka mu bukomera ffeka abatimba show nga tekuliko muyimbi omu yadde omuto w'emyaka 2 abantu ne bajja mpulira ndowooza nti naawe obeere kubanga ekivulu kino kwabaddeko abayimbi bayitirivu nga bajjudde ku posta nga bapresenters abalala bakola tekyali kwewunyisiza nti abantu nga bangi bayingira naye kati okyewuunya based on the fact nti yeffe abantu bazze kulaba ffe ne woonaleetaani nga tetuzze era bajja kusigala bakubanja tolina nakyosobola kubakolera n'obagamba nti nno nti katubateerewo kino ku lwaki nga bw'oyinza oga nti omuyimbi gundi tazze asobola okugira replacement tetulinayo muntu yenna asobola kulemesa abantu kumenya butebe nga tetuliiwo ffeka basobola okulemesa bwe tubadde mu layini awo obedde abamu banga tuba tunuza bukamera nga baga nibabuno omusajja bwalogerawa tubaddemu ekibuuzo ekyo ffe twalogeramu ffe twalogeramu ffe twategeera bye balya mu hoteri yaffe bye tubafumbira ababuuka bubuusi ne tumanya bye mwagala ne tukola ebyo byeddogo lyokka tewali kirala tewaliwo nnyo sayansi mulakati bwe muyinza okuwa abadijje b'ekkololo ab'effula ba ainomo abo bo tetubalinaako buzibu basigale nga bagenda mu maaso nekyo bakola
tetubalinaako tabu temusobola kubanga musharinga ku masanyalaze ge mulina okulaba nga nabo mubawakwa bafune ku bantu ekirungi bagenze bajjako mu bivulu byaffe era balabe ebibeera babadde bajja vidiyo zinga zibaddeko nnyo ku mitimbagano okwo babadde bajjayo abamu bajjayo mu kasirise naye twebaza abo abajja mu lwatu ne bajja ne mu mataala ne tubakolera vibe ne babakubirako mu ngalo kuba bino ebintu buli muntu yenna ali mu ati anyumirwa nnyo okulaba ku bantu nga bayise ne bakuŋŋaana najja mu maaso gaabwe ne bagwa eddalu buli omu kyayagala naye oluusi bigaana bugaanyi so badijje b'ekkololo tetubalinaako buzibu naffe tubaagala nnyo era ebivulu byabwe babitegeka n'abantu abo bwe bafuna obungi bwabwe naffe tubanyumirwako nnyo bambi ate bebabeera abaabwe ekiba kirungi n'oguma n'ekikyo katonda bebabasaokuwa naffe mukama asalawo natuwa bano abangi nga naffe ne tubonaabona n'abangi baffe nabo nga babonaabona ne bantu baabwe nga 15 naye mbaziira 15 wamanyi nako omanyi ekivulu omanyi waliwo ekivulu kyenalabako kyali eba ku serena waliwo bakiteeka eyo naye nga olaba abali mu audience nga bano abapafomya ku sitanya buli omu amuyita erinnya nga bamanyi kibyokumanya abawagizi bo so kati tubaagaliza bakole ekyo bagende mu maaso wani situgambye ate dijje situgamba badijje bekollo be mwatubuuzizzaako kuba Boniskiri yali amanyi nedda naye nga lwaki abantu mubayisa mu lugo mubalanga ki omanyi bino ebintu kino si kyekivulo kisoose ebintu bino tubikoze for some good time kati abantu abo okubasibira akantu ako mwe bayita bamala kusukka bungi kubanga tuyingira bino ebivulu tutandika okukiranga from day one nga tumanye ebinakivaamu nti abantu baffe bo ebyaddala babeera bangi era abaludde nga mugoberera nga mukola coverage ku bintu byaffe muludde nga mukiraba so tumanye abantu baffe obungi bwabwe n'engeri gye bajjamu kati ku ssaawa eno tuli bweru naye tukimanyi layini zikoze omusota bwe ziti ate n'obungi bw'abantu abajja mu bivulu byaffe bwali butuleeteddeko ebizibu bwebumala tuleeta ebizibu ne tutuula ne tugamba tubakoze tutya obuzibu obwasooka abantu bayanjala mu kkubo ku luguudo lw'emityana teri atakimanya nti jaamu yakwata okuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 10 ez'okumakya ne tugamba nti n'ebizibu bino tetwagala bituddire eba tukola olugo bayita tewali era ekkubo kkalu terina buzibu abategeka musinziira ku ki okutegeka okusinziira ku ki okutegeka otegeeza ki like time gye mwewamu ne mugamba nti katuyise ebbanga weriti tutegeka twakisalawo mu ne tugamba nti nno mugundi tutuula wansi ne tugamba nti nno mu mwaka tuteeketeekemu shows 4 2 nga ziri mu Kampala 2 nga ziri wabweru wa Kampala era ze shows zaffe zetukola nebino ebivulu by'abantu abalala bagenda batuwa ebyabulijjo bino byonna byemutulamu ewalala baba batupangisiza bupangisa mu bivulu ebyamaanyi nga olira nti enkuuka bwe biti ebyo ebivulu ebyettabbu naye tuteeka shows 4 zokka e Kampala tukolayo shows 2 neyokumakutano kati tugenda kudda ku summit kyengera bwe tunaavaayo tuyingire Masaka omwaka tukutandise leero buyingizi ne Fawax tugenda kuba tukutandise leero gwaffe owaye nina sensitive question njagala okubabuuza abantu bonna ababamanyi babalabanga ddyo nti Tony Mbazira wabeera ne Suna Beni wabeera mukoze kutya okubeera nga mukuma relationship yammwe nga muli ba close friend because nabo badije bemmanyi bali babiri nabo babadde bakola ddyo naye baayawukana ensonga zirimu mbw abakazi mukoze mutya okulaba nga musitandize out ebbanga lyonna ensonga y'abakyala tulina omukago gwe twatta gwe bayita tontambala tontambala ffe buli omu boosi we naye mu ngeri gye twakirukamu yensonga kisobodde okuwangaala naye bino kasita mbireeta mbu ono boosi woono ekisooka awo wabeerawo tabu nnene kubanga bino emirimu egyaffe gyemanyi gijja ne ego ekika ekyawaggulu naye buli omu kumanya buvunaanyizibwa bwalina okuplayinga olubimbi lwolina okulima mu relationship eno cause it is a relationship kirizagaana so buli omu kubaako n'omanya nti nakukola kino budde bwe buti kino sina kikola bwe mbagira bwetingira bwe nti ebintu ne bitambula kakodyo kyakali mu posita kuba posita kati gweri ebweru toliiko bati akati bino ebintu biri bwe biti nti tubadde lwakuba nti twajja mutujerega naye okubabuulira amazima kandabikemu ng'abeewaana tuli smart
kyemutalowooza mwalowooza nnyo tutyo temututwala mutyo ebintu bino twastrategizinga in a way nti eno show olabyeko Suuna naye ffe bitukola ki wetuli show gyogenda okulaba ogenda kulaba nze kyokka era nga ffenna tukola ki olabaako enteekateeka gyakulemberamu then olabeko endala nga ffembi kwetuli era nga ebyaddala weetuli kati kitegeeza nti tugenda kubavuga shows zonna ng'ebyaddala mu execution tubeerawo realistically nga weetuli in position naye nga wakati mu kulanga tulina gwe tufrontinze then obeewo ne gyolaba nga ffembi weetuli ebyaddala ne kuposita nga ffembi twefrontinze so kakati ebyo abantu baffe balina okuba nga babibuuka abamu babibuuka abamu tebannabibuuka naye kale kasita ffe tubibagamba emisana ttuku ebiseera ebisinga abamu wakola sho nga wolabe agamba sente zivaamu zigenda kukola kino gwe kiki ekyogenda okukola mu sente zigenda kulyana kati omuntu ng'olina bonna bonna ate n'abasinga aboogera babalimba and by the way ebisinga ezo bazikozesanga mu marketing tools okulanga abantu bajjambu tugere tuyamba abanaku weebazanga nnyo mukama waba asobola okukuwa abantu nga totadde mu bukodyo obwo obw'okulimba babakola shows ne mukama n'anyiiga kyobola ate ebiseera ebisingira n'obasala zikola ki zibasala tuyamba tukola ebintu ebiyamba abantu lwakuba tetuvaayo kugamba mbuno twakoledde wano ekintu kino twakoze kino n'ebirala bifaanaganako bwe bito naye nga abo abawoza mbu sente zivaamu waliwo eyali abalaza evidiyo nga sheya ewedde n'agamba esente bamulekwa batuuse mu sini ey'omukaaga tekiriyo and on top of that ebivulu byaffe bino bw'oba obyetegereza era n'ennanga gye tubirangamu teri nga bwe ekifaananyi kye mwasooka obisiiga mu kusooka nti bw'otuuka tonulira kati sho ng'eno gye tulimu olwaliro wano ku Makutano tulina bye tugenda okuwanguza abantu bagenda kutwala pikipiki do you know what it means okugenda n'oyingirira omutwalo n'ogenda ne pikipiki y'obukadde omusanvu tugenda kuziba wate nga si bwe gusoose tugenda gabira ba DJ okitegere computers weziri tubibawa bonna ffe tubawa buwi kuba bino ebintu naffe tubijjamba clients baffe ne babituwa abaatwesiga abanoonya numbers which we already have netubibajjako netubiwa abantu baffe so nze mpulira ndowooza nti bw'okola show nga zino zetukola nowa abantu genuinely oba osinga oli alimbye mbu tugenda kuweerera bamulekwa bwe tubatuuse mu P7 n'amaliriza nga tamumazizaako na baby class so ffe bwe tubadde tukyagezezaako kubanga tubeera genuine and realistic to our fans leero show mubikoze ekyamazima kiri nti mu show zimbadde mukola emabega yona mubikoze nemubimalayo mukotambudde amawanga mugenze Dubai mugikubidde mu ddungu tetunaba nno mubikoze ekyamazima kiri nti mubikoze byonna leero Suunna bendi ne Tony Mbazira tusuubira ekipya kyemuleta ku stage olwaleero ati kati ffe ebyaffe era ebyaffe byeyogerera byokka ffe tuli bakubi bandongo tetugenda nnyo okukola bubadibadi obwo tewali lunaku lugenda kukya ng'endongo ogikuba omuntu ogusulise mu ttaka era ogenda kujja obikubenga bulijjo wabula ekyenjawulo ekibaawo engeri gy'opakeginzeemu endongo yo nti luli nakuba bwe nti kati olwaleero kanyongeremu sayansi bwati bwe bityo yenkyukakyuka ebeerawo ku ffe abakubi b'endongo kati ate ffe era ebyaffe ebirala nti ffe byaffe enjawulo tetugikolera nnyo wano bayive bana batumulaba bayingira nga balwana ebibalwanya si lwakuba mboba stage gye lwakoze amatiribo nawo baki bibeera gye tukolera eri ku radios gye tukolera lwakuba olusi temutuwanye budde tuwuliriza naye mbabuulira amazima tuli baakabi ebyaddala bino muyinza obutabigamba abantu nga tuvuddewo naye tuli baakabi omanyi lwakigamba ntyo bwefunayo yo favorite DJ oba present omutimbe